Eno ye Salam TV. Okyali ku Salam TV olutimbo lw'emirembe webale kubeera naffe nze Ibrahim Ali eddakiika zigenderedde no 15 zeziyise ku ssaawa 2 ez'amakyagalero sa Thursday olunaku olwokuna tubeera n'ekitongole ekikuuma ddembe ekya Uganda Police. Pulogulaamu yaabwe eno poliisi n'omuntu wa bulijjo baasalawo bajje balungamye eggwanga nga si kwekyunya kyabange lwaki wano wabaddewo kino oba kino. Era nze ntera nnyo okugamba nti buli gwendeeta wano olunaku lwe nali wano n'omusomesa eyabitusuula wali olw'okuba ayingidde poliisi Afande Kayima, omusomesa muwandiisi wa butabo kati alinga tamala emirundi, yaŋŋamba nti tubadde tulina ekintu naddala kye tutya mu midiya ekitali wano ku Salaamu nti batuyita kutukunya. Twalabye nga muwerekera ababba ettaka, twalabye balina ekitongole munda oba department ekolagana n'omuntu wa bulijjo, community policing. Ffe gye tuyitiramu bakadde baffe Bafande Kasinje n'abalala okuviira ddala emyaka egiwedde lwe twatongoza enkola eno ey'okukwataganira wamu ne poliisi okuzza ekitiibwa kyayo mu bantu n'abantu okukkiriza n'okumanya n'okutegeera n'okwagala poliisi ng'ensi endala bwe ziri nti poliisi bagimanyi mu kiti kirala. Olwaleero tugendera kutunulako mu mbeera poliisi eyambako etya abantu okubeera abayonjo. Abaffe yeekola gumu gwakwata ti ago guni nkukutte. Gwe nnina leero yaliko osi naye kati ate ali mu ennyukuta zino 3 CLO agenda kyennyonnyolera ebitiibwa byabwe ebimu ntyo byogera. Olunaku lumu Major General Kasirye Gwanga yali ankubye oluyi nga ndi ku ADM, namuyita Kano nga bamuwadde ya brigadier nga tebinnafuluma tyanze ndi brigadier. Saza okulaba nkwaniza ku Salam TV. Oli otya muzukulu wa Mugema? Kituufu. Bigenda bitya? Mzee ibintu si bibi. Yes sir. Mukola. Tukola. Kinsanyusa bwe ndabayo omuvubuka nga mukakkamu nga ggwe ng'ate ayambadde uniform. Omanyi nkedde ku makya ne njogera akantu kano nti oluusi mwambala engoye ne mukyuka, oluusi mukwata emmundu ate ne mufuuka abazibu ennyo. Sooka ombulize kuba tulaba abakuulindiridde. Moderator neyanziza nnyo. Amiina. Erinnya lyange mpitibwa Assistant Superintendent of Police Nathan Katumba. Nzatwala Kato yonna ndi Division Community Liaisons Officer Police n'omuntu wa bulijjo. Okay. Nze tuli bridge egatta poliisi n'abantu aba bulijjo. Okay. Kubanga olusantu abasinga tebakitegeera bulungi. Ogenda mu community n'omugamba ndi CLO. Yeah. Nekimuzibuwalira naye basically okukigonzaamu. Yes. Tuli olutindo olugatta omuntu wa bulijjo ne poliisi ye CLO. Yes. Okay, kuba mbadde simanyi bwe bakinyonnyola. Kyekyo basically kyekyo. Bwe bati bakinyonnyola CLO. Yes. Poliisi n'omuntu wa bulijjo mwe lutindo kati. Lutindo olugatta abantu ne poliisi. Yes. Nti omuntu nti community. Yeah. Webeefunye kye beemulugunyizaako. Yes. Nti oba tulina police post mu kitundu ekyaffe. Waliyo omusirikale bwati ne bwati. Yeeyisa bubi. Oba omusirikale bwati ne bwati agenda akiro oba tumusanga ekiro ku patrol nga atamidde. Yes. Yes. Let a report. Yeah. We summon that police officer. Okay. Okay. Office yaffe ne ya DPC ziri wamu. Zikwataganira wamu. Administrative wise zikwataganira wamu. Okay. So in case there is a police officer asiwusa empisa agenza avumya abantu akoze fujjo omuntu bamusibye. Yes. Out of the law nti nakunya 3 ng'olaba eri gy'ogenze ku police post yammwe. Yeah.
ogezezzaako naye tebakufudde biganye otuukira mu ofiisi yaffe. Okay. Kale wetuli wetyo olunaku olwaleero wayingira ddi poliisi muntu yandiyagadde okumanya maze bbanga ki okutwaliza awamu? Nayingira 2014. 2014. Yes, sir. Ofubutukawa oyingire Wanje? wafubutukawa oyingire mu ssomero oba mu kyalo eyo ogiyingirira wa Kampala? Nayingirira Luweero. Naye nga nali nkola nali mu Kampala muno nga nkola. Okay, wali mu Kampala ng'okola. Nalina ekitongole kye nali nkoleramu. Bwe bagamba nti abaffe abaana b'oku byalo abanzaalwa ezeeno mujje n'ogamba kanyingirire Luweero mwe baakaawonawo. So nayingirira naye nali nkola mu kitongole ekya Nudipo disability. Okay. So menava nendyoka nyingira police. Okay. Abantu baba n'ebirooto afande waloota otya noga nti kanneesoge poliisi okiroota otya? Kuba abantu baba n'ebirooto kuvuga nnyonyi, kuba musawo, kuba musomesa, oloota otya nti kanyingire poliisi? Abantu abamu ebitongole bikuumaddembe babiyingiramu olw'obigendererwa bino wammanga, ndowooza muba kansolinga bukansolinzi. Nina omujaasi omu gwe mmanyi yayingira mu magye because batta muganda we n'agamba kangende nange nja balagako. Poliisi oli ayinza okuyingirayo ng'alaba abantu babonaabona oba nga naye alina essungu lye. Kiki ekyakusikiriza ku byonna ebyo? Kunze teryali ssungu kubanga wootunuulira gye nvudde wange, wootunuulira ne bye nasoma ku university. Yes. Era mostly bitakolinga nsonga za kudelivaringa buweereza kugamba mwotambulira mwetololera. So nakola koosi for a purpose. Okay. Nga koosi yange yakusavinga bantu kigendererwa kyova olaba wenafuna omukisa okola mu Nudipo okusavinga disability abalema nenkola abaliko obulema. Yes. Nenkola era navaayo ne recommendation nga nungi nnyo, naye nagenda okulaba nga njagala kugaziya enkolagana yange n'abantu. Okay. Nsalawo nyingire poliisi. Okay. Yes, amina. Bwe tuli bwe tutyo oli ku Salamu TV otimbo lw'emirembe afande Nathan Katumba muzukulu wa Mugema bajjajja ba Buganda. Bwe tuli olunaku olwaleero njagala tutandikiraawo tulabe poliisi bwe tuba tulaba ebiseera ebisinga tulaba mubeera mu operations n'ebirala. Gwe nga akwanaganya poliisi n'omuntu wa bulijjo bw'oba otunuddemukko abantu balina ebizibu bino wammanga: obwavu, butabanguko mu maka, kw'ossa n'obukyafu oba endwadde ezibalumbagana. Mukoze mutya mwenga poliisi n'omuntu wa bulijjo okuyamba abantu okukyuka mu mbeera eyo? Neyanzanya moderate ekibuuzo ekyo. Fenga Katwe division tutaddewo kye tuyita massive community policing. Massive community policing. Ezaffe twazitandikira wansi mu bakulembeze aba wansi ku byalo bakulembeze. Yes. Chairman LC1 LC2 defense systems. Kubanga fe tukimanyi nti ogwo gwe musingi ogugenda okukwatira wamu nagwo tulyoke tudelivaringe service. Kati we twasookera wansi through my DPC ne tumobilizing aba chairpersons, LC2s, LC1s ne defense system. Kwabo balina obukiiko bwabwe
chairman abana akakiiko ke nga kaliko akulira ebyabaana akulira ebyobuyonjo akulira ebyembalirira bonna bwe twabawandikira amabaluwa yes ne tubagamba bajje n'obukiiko bwabwe kati mu meetings zetubadde tukwasaganya zetutuuza era eyajjo yabadde wano nga ku Gondi ku Entebbe Road ku Madaala waliwo hotel eriya Sekawa Hotel we yabadde nebazanya abantu abo usually batuwa venues nga tebatucharginze babawe ebifo free of charge okay nga tebatucharginze kubanga kyetuba tukola nabo bakulumirirwa kagama naye ayagala obutebenkevu babeera bakyagala oba buyonjo oba bulamu naye abwetaaga nnyo so twadesigninga programs zaffe lwakuba nti mbadde size nayo nandikulaze copy the whole December ena ne January tubadde massive campaigns nga tusoose ne targetinga abakulembeze abakulembeze nga kyetusinga okubagumizaako kukola nkiiko za byalo kutuula mu bantu omwo kutuula mu bantu omanyi system y'ennaku zino kati system y'ennaku zino enforcement tugenze tugikyusiza tutya nti we believe more now that community policing is the best approach of problem solving. Enkola ya police n'omuntu wa bulijjo yeyinza okumalawo ebizibu ebiriwo si bino buli saa byagenda kwata omuntu wogenda n'oyogera naye tugenza okizuula nti abantu bategeera okusinga okujja okwata obukwasi nti omuntu osobola omutuukirira n'amanya nti asobola okwekuba mu mutima n'akyusa n'ogema okusinga okuwonya era ennaku zino tukendeezezza nnyo ebyokugenda nti waliwo akoze ekikolebero bwekinibuki katumunone ku lwa community policing ku lw'enkolagana gye tutaddewo ku polisi n'omuntu wa bulijjo omugamba bugambi nti sebo yakoze ekintu bwekitireete si muntu mukubire nkiraba olw'enkolagana eyo eriwo omanyi omuntu waaba eyo n'aba nga fear gy'abadde alina ku poliisi through community engagement ne tubasemberera okumpi ne tubafuula baganda baffe ogenda okumaliza ng'omulimu gugonda nti omukubira akasimu akubye omuntu oluyi ne yereeta waliwo omuntu azze wano akuwaabidde nti omukubidde essimu sooka ojje tulabe ensonga zo afande sisinze sooka ojje abantu ennaku zino bajja nga totaddemu n'amaanyi nga towesitinze resources ng'emundu tezigenze mu community kubanga n'ekyemundu ogenda mu community si kirungi kiyinza okuleeta ensasage embi ogamba oli abalengera n'adduka emisinde oba n'atya so kati mu kudduka oluusi oyinza okumanyisa nga adduse ng'oba agudde mu kinnya emotoka emutomedde ng'afudde olw'obusango obutono waliwo obusango kale waliwo emisango gyo nga gwetaagisa okusituka waliwo emisango gyo nga tegwetaagisa kusituka kubira omuntu esimu yite ku poliisi tubakubira amasimu omuntu najja gamba nfande nange nina kyenjagala okwogera ne tumuwa omukisa n'akola ki era tugezezzaako nnyo okuteeminga abaserikale baffe ba CID kubanga oluusi ogenda okumaliza oluusi omanyi omusirikale w'osalawo okunyiiga ate n'osinga oli aleese omusango ebeera nsobi ogagwa ofuna feelings ezisinga eza nannyini musango ebeera nsobi era tugezezzaako nnyo okusomesa abasirikale baffe bagezeeko okukyusa omanyi enkola eneeyisa najja ebizibu byewaka byonna byonna n'abireete nayagala okubireeta ku muntu that is very wrong yes era tugezezzaako okola meetings constant meetings through the DPC tulina DPC omulungi ennyo afande lwa musaayi frantime fande lwa musaayi mirimu agikola bulungi work oriented
naku zino mukyusizaamuko ku poliisi y'e Katwawo. Yatugiyalinze nnyo kuki. He's the engine of community policing in Katwe division. Okay. Yes. Amina. Bwe tuli bwe tutyo. Bweyogera n'omuntu nti kati yonja akawantu wano. Tulabye kukolera mu Lubagaawo. Mu Makindi mwamuwonye. Teyaze. Mwemuka mu field yeyo mu bantu. Abantu azuuka ku makya ng'obubi bw'omwana ayagala busuula wali ate mu maaso ge. Abantu bakulula ensawo za kasasiro. Twagadde nnyo leero tutambulire mu mbeera z'abantu. Gwatuddawo atulaba akulula ekisawo kya kasasiro okukisuula ku kikomera. Bano abakola patrol ne bakiyitako. Awo mukozeewo mutya abantu bammwe obutalwala bulwazi. Kye twasooka okukola. Yes. Bwe twafuna ekikangabwa ekyo Kabowa kubanga Kabowa neighbor. Yes. Kabowa. Yes, Katwe twala ne Kabowa. Katwe tugenda najja Nankumbi. Ne tweyongerayo bata. Yes. Ne tukirira. Ne tugenda paka Busaabala. Mumutwala waawona. Paka Busaabala yonna Salama. Yeah. Munyonyo roundabout. Munyonyo enna. Ne tujja bwetu ne tuleega Makindye. Ne twambuka bwetu ti Clock Tower. Awo ku Clock Tower. Omusalanganira ate ne gundi. Eyo yensalosalo ya Katwe ne Kabalagala. Station yaffe yesooka awo ya Clock Tower. Okay. Tulyoka tujja bwetuti. So ekitundu kya Kabowa. Yes. Kitundu kyaffe. Polisi ya Kabowa community policing abantu be bazimba police. Yes. Eri under Katwe. So we twafuna ekikangabwa ekyo. Ne twesikamu ne tuga. Tukoze tutya. Kyecha kyovola batwagiyalinga campaigns zine bakoze ezo meetings tubeeramu ne ba OCs ab'ebitundu. Yes. Ne tubasomesa nti insecurity eri insecurity ngazi teroozebwa ku kimu nti gundi mubbi oba gundi mutemu ffe byetutunuulira. Insecurity ngazi kyetubadde tubasomesa meetings zaffe. Okay. Nti era tubadde tutambula n'omukyala atwala amaka gonna mu Katwe division. Tubadde tutambula naye ng'alina paati naye gy'asomesa. Kuba tugenza okumaliza ng'obutabanguko mu maka bungi nnyo. Kiraba. Bushootinga up n'okusinga gye n'emisango emirala ennaku zino. Yes. So kati in so doing tukoze massive sensitization from the grassroots. Tutagetinze ba leaders bano. Kubanga ffe we have a belief nti ba leaders gyemirandira. Omukulembeze gwe gwotagetinze atagetinge gwakulembera gyemirandira. Tagetinga omukulembeze. Omukulembeze n'akola ki? N'adda mu bano n'asaasaana. Yes, kubanga kati ofisi yaffe tuli batono. Yes. Ate bo bali bangi. So kati yo system gye tukozesezza. Tutagetinga also w'ekitundu ne tutagetinga chairperson LC1, LC2, kansala. Kati bo ne tubagamba bagene security teams zaabwe. Security teams ezibadde zituyambye nnyo okugaziya manpower ya police. Kubanga we tudependinga ku police post eriko abasirikale abasatu ogenda okumaliriza nga ekitundu kyonna tetukituuseemu kyonna ekyo mukozeeko kitundu. So kye tukoze twagiyalinga gondi security committee ba chairpersons buli chairperson twamutaskinga alete security committee. Security committee eyo ekwatagane ne ose w'ekitundu. Yes. Tusobole okuyitamu ekiro. Preventive kuba kati ennaku zino we emphasize more on preventive measures. Yes. Ne bwe tuyitamu obuyisi bwetuti ekiro it gives an impact. Si kujja na aim buli sawa yakwata. Kuba waliwo ebifuluma olinaga poliisi munaye bw'olipotinga tebakukolera bw'obayita tebajja balwawo. So mmwe ekigendererwa si kyagamba nti waliwo omubbi katudduke oba waliwo abalwanyi katudduke naye mubeera wamu n'abantu. Tubeera wamu n'abantu
through campaigns zino yeah. tugezezaako nnyo okuwa abantu enamba zaffe z'amasimu. Olina abeera nayo? Yes, n'abeera nayo. Tulina ne toll free y'ekatwe. Yes. Nga ogikubako nga ne woba tolina airtime. Yeeyita mbuyisi. Immediately ng'oyambibwa. Okay. You communicate, then tubeera ne duty officer w'oku rank eyange. Eva baprogramminga duty officer buli week. Wekasitejja bwetyo ye ng'akubira osoya essimu. Kitundu kyo waliwo enamba bweti ne bweti akubye nti bamuyingiridde. Ogenda okumaliriza ng'emirimu gyanguwa. Ne standby team, tulina standby team ey'ekiro, patrol y'ekiro, ebeera kibuyaawo. Respondinga issue ebeera nti y'amaanyi. Respondinga issue eba si y'amaanyi, we task the OC to go and handle. Tumuwe namba eyo waliwo akubye ekabwa bwati ne bwati adda ayagala kuyambibwa. So ku issue y'obuyonje through the chairpersons, through massive sensitization, omanyi abakulembeze oluusi babeera ebintu babimanyi n'oluusi babeera baagala kujjukizibwa. Baba babulamu kumujjukiza nti waayo obuvunaanyizibwa bwe bunokola oti ne bwoti. Kati bw'oyita omuntu n'omugamba tulina meetings mujje nabo basanyuka baba balaba nti obalabyemu value, obalabyemu nti basobola okuweereza. So buli wojja n'okatiganya ensonga n'ogikwasaganya n'ogigumiza wamu nga bagamba afandi engeri gye tuli awamu ebyo byonna tugenda bituusaayo tulina ku bukiiko bwaffe departments ezo zonna. Bwe tuli bwetyo okyali ku Salamu TV olutimbo lw'emirembe programu omukeeze ensonga mu nsonga ndina afande Katumba Nathan ASP atula katwe CRO avunaanyizibwa ku kuyunga omuntu ku poliisi owa bulijjo lutindo si lyo olw'ejjinja olw'amagosemogosero baakakola olupya wabula ono lutindo olugatta gwe omuntu wa bulijjo n'ekitongole ekikuumaddembe kya Uganda Police. Bingi nnyo bitugenda okuyitaayitamu tulabe ate bwe tukomawo tugenda kulaba Makindi oyo ayogerwako nnyo ku bwana obutoototo. Ekyokubiri enkola y'oku maintenance eno ya ekintu kino kyaba atandise nga ye bamukyusa enkya omulala akisigaza oba agenda n'ekikyate n'akitwala ebugiri. Tukomawo tovaawo. Eno ye Salamu TV. Kulikayo nnyo munaffe mukuumulamu eddakiika zigenda ebula 16 okwera essaawa 3. Ssaawa 3 tujja kuba tukuta. Nkujjukiza munaffe gwatulaba nti Salamu Charity ekitongole kya bwannakyewa kiriwo ku lwogwo omuntu wa bulijjo. Salamu Charity eno foundation eyambako okulaba nga at least kuyamba juzi watulabye obukadde 8 tubukwata omuzikiti twagukyusa mu mbeera oyinza okuba olina akataka kaawo ng'omuzikiti oyagala okuteekako omuzikiti naye ng'ebyo twagala biwandiiko weekakasa twagala tuzimbe omuzikiti oli ajja agayinza omusika ngambye nedda. So tetwagala tuzimbe essomero bagaye nti terikayanirwa gundi oba gundi nedda. So Salamu Charity Foundation abakulu bagamba nti bw'ogyegattako oba bw'ogyeyungako ojja kuleeta enkulaakulana mu bantu baffe abatandikirwako ab'ebukimu zira obweyo bo bakirozezaako ekya Salamu Charity omuzikiti gutinta Kabasanda omuzikiti omukulu ogw'Ettwale district yonna gutinta Nyamitanga saidi eyo somero litinta abodde Rugazi eddwaliro eddongoserezo ly'abakyala litinta ebyo byonna Salamu Charity Foundation tunaatera okutandika ne bwe era bwe zirina zireete okusoloza engoye ngatto kyolina ekisobola okuyamba omuntu leka kweraga kwambala ngoye 5 olunaku lumu aneeti egganda okyuse engoye emirundi 9 bakulabe nedda nga waliyo akabina kayita ebweru afuba kubikka mu maaso wano emabega tafaayo engoye ezo zireete. Tuli ku mwaliro gwa 2 ye Salamu Charity Foundation Kizimbe Media Plaza City Oil wetutunudde Kira Road kwe tuli lwe luguudo. Ndina afande Katumba Nathan ASP atenga CRO
poliisi n'omuntu wa bulijjo agikwanaganya lwe lutindo bridge gwendi nayo lwaleero olina akantu koyogeddeko ekintu ky'okkola kyanjawulo nnyo nti gwe osobola okukola addawo n'atakola tulaba enkyukakyuka mu poliisi ezitali mbi mmwe mumanyi bye musayininga nga muyingira poliisi naye wabaawo enkola ate nga zanjawulo okoze ogugwa era nkulaba nga ennyinyonnyolayo abantu basobola okumatira naye baba bakamatira bati mu mwaka ogwo ne bakugjawo nteekateeka ki gy'okoze okuleka omukulula ate ne gusigala nga gutambula nti ajja ate yetaleeta nkola yiye endala njagala okwebaza njagala okusooka okwebaza bakama bange nti bo ekintu kya community policing bakizimbidde okuva wansi bazimbye ttiimu ya community policing abantu kye batamanyi kiri kimu buli osi ow'ekitundu is a CLO kyova olaba nti kiba kyangu kubanga kati tomanya leero wendi osanga enkya Katonda ayinza okumpita Katonda akuyita oba IGP n'akukyusa kyonna kisoboka yes kati embeera bweti webezeewo ofiisi yekyaliwo ofiisi webeerawo kiba kitegeeza nti waliwo omuntu ayina okujja nga machingira mu ofiisi ekyo bakama baffe bakitereeza community policing tugitandikidde okuva ku buli osi kitundu buli osi is a CLO of his place buli osi ali community liaisons officer ow'ekitundu kye so wenvaawo any choice can be made bayinza okuva ne bagamba osi salama come and take over osi clock tower come and take over osi Makindi come and take over yes so kino ekindimu kiri buli muli musirikale si kikyonga Katumba nedda buli musirikale ali community liaisons officer ow'ekitundu kye kyova olaba tubateekako nnyo amaanyi bakole meetings abantu abo abasirikale bamwe yes tubateekako nnyo amaanyi bakole meetings mu bitundu ebyabwe bakwatagane ne chairpersons mu bitundu ebyabwe era osi yenna woba olina obuzibu ne chairperson tusamoninga chairperson nawe netukusamoninga through the office of the DPC netumalawo enkeyane netumalawo okusikanga n'omuguwo kubanga tuba ffe tukimanyi nti osi wobeereeyo wansi nga tukwatagana na chairperson emirimu egigenda kulema tegisobola kutambula kubanga ba chairpersons abasinga be batusinga okumanya ebitundu ffe ebitundu tubijjamu obuzibuzi so chairperson through defense we yalina okuyisa mu kitundu bakulage ekitundu engeri ensalosalo z'ekitundu bakulage black spots awatera okubeerawo challenge bakubulire n'essaawa kubanga jjukira waliwo abantu abasinga abaali bafuna obuzibu nga babufunye kiro bo lwakuba nti enkolagana ya poliisi n'abantu ba bulijjo yali nafu ng'abantu batya okujja ku poliisi baali bakoowu nga badduka wa chairpersons ng'omusango gwa poliisi naye nga adduka wa chairperson ogenda omumaliza chairperson amwandikidde ebbaluwa amuleesa fande ono bamubbye essimu bamukubye ekiro musindiseewuwo kati mbadde njagala okutegeeza abantu abatuwuliriza yes tuteekewo enkolagana waliwo ensonga chairpersons alina okwasaganya waliwo ensonga poliisi zirina okukola ki okwasaganya zonna tulina ozitegera tugenda zitegera tutya nga tujumbidde meetings ezaba OCs zebateekawo mu bitundu ebyabwe kubanga babasomesa ne mutegeera
engeri gye mulina okwekuumamu ne mutegeera emisango gye mulina okuleeta ku poliisi ne mutegeera engeri gye mulina okwasaganyamu embeera woba ofunye challenge kati woba twatendinze meeting eya OC ey'ekitundu ojja genda okumaliriza nga toli informed so OCs on the grassroots yes they are CROs in their capacities. Yes. Amina bwe tuli afande njagala tutunulire mu bisoomooza naddala emirimu gyammwe mu ababeerayo eyo oyinza okutuukayo ng'ekyakututte oluusi kikyuse ogenze bantu kubasomesa kubayisiza mu mbeera n'osanga ng'ate bali mu kumenya amateeka bamenyi b'amateeka njakundaga okusoomoozebwa okuli mu mulimu gwogwo okukwanaganya abantu ne poliisi okufuuka abalungi emakindye ne kabowa wankuluko kwoyo mubaddemu abaana abatali balungi simanyi oba mukirwanyeeko ng'abaana b'abantu bakyuse tebategeerekeka obwana obuto bwe bubba okusoomoozebwa tukugattirawo okusoomooza okwo tukufunye especially mu ba juveniles ogenda okumaliriza nga obwana obuto bwe bugenda ku makubo ne bunyakula amasimu waliwo ababutuma ababukulira oba bukola ekibinja kyabwe nga bwo bwebwo obuto oba buyina abakulu bukola ebibinja byabwe bukola ebibinja naye through crime intelligence twazuula nti waliwo abakola ki ababutuma era emabegakaawo waliwo wetwakolopa kubanga kati bwali bwamanyira ngoba nga bumanyi nti wetujja tugira mu uniform nebuduka mujja mwambadde uniform kati twasalawo ne tukyusa system ne tukyusa convert ne tuba mu civilian naye nga tulina standby team awantu so buli wetujja bwe tuti bote butegeera ogenda okumaliriza obunogi nga nswa bwoti kubanga ffe tuba tubumanyi obwo bwana obwo bwangu bwakwa identifyinga butya mbadde nsaba abatuwuliriza abafunye omukisa guno ogutuwuliriza muwulirize n'obwegenderevu buno obuvubuka usually enyambala yaabwe osobola ogya identifyinga obubba ku makubo mu traffic jam n'ebirala butera okwambala obusaati obukwata obuddugavu n'obupale obuddugavu buno obulinga buleginga obustretching obunaanuuka nti waaba anyakudde adduka buddusi tosobola kola ki kumukwata bambala obugatto ne basiba obuguwa eno bwe buti tugamba yenyweza nga agenda mu lutabaalo kati ffe we tujja buba tebututegedde nga twambadde civilian so kati ffe we tujja tubukwata bukwasi olaba kapale kalinga akasogo k'enswa obukwata bukwasi kati juzi waliwo bwe twakwata ne tukaba bubi ne tububa bubi nnyo ne bututwalako omuvubuka agula amasimu kabba essimu yo emitwalo 5-7 ne butwalira bali abaguzi esimu y'emitwalo 7 ko bakawamu emitwalo 5 ko kaba kagala kyakulya kati bano babaya kyekizibu abagula kyekizibu ku bwana buno kizibu kyetulina era we tukakwata ne tukawoyawoyawo ne tukola ki ne katulaga baya awo nga tumanya operation is successful era bwe twala mu court n'obwana obwo ogenda okumaliza nga kyaji ey'oli baya esinga n'ey'omwana ono so kati tuba twagala kijjawo kyonna tetukoma ku bwana obwoka we tukagiragira nnyo ne tulaba nga tulabira ddala kaganya okwogera tugenda tukabuuza ku kitundu kye kasula era kino twakitadde nnyo mu chairpersons twabagumiza ne tubagamba bwe tunakwata buno obwana bwe muba bubumanyi ne kagamba nti ze sulamakindi mu kitundu bwekiti tujja kutasikinga chairperson ajje atu-identifyingire tuba twagala ku identifyinga abazadde abazaala omwana oyo tukireete mu lujjudde n'abazadde baswale amanye nti yazaala eribbi terigambwako so kati kyekyo yeyo system gye tubadde twagala okuteekawo kati eyo tu-identifyinga omuzadde tumuleete ogwo otubuulire omwana wo bino byakola obimanyiiko
osanga kijja kendeezaako kubanga katumanyi fenna tumanyi challenge ey'abaana abaana juzi twabakwata nga twali tugenda mu Christmas twagenda e Katone tukola massive operation ne tubukwata nembuyola mwayola buyozi ne tubuyola ne tukwatagana n'ebitongole ebitwala abaana obwalimu obuto ne tubuteeka eyo obuno obutaali buno obwalimu obukulukulu buno ne tusamoninga bazadde baabwe ne tukoshoninga omuzadde n'omwana nga naye akola ki alaba nga naye ali awo era ne tubawoninga ne bakola akakalu nti afande nze gundi bwenti ne bwenti ono mutabanyi wange wanaaba azzemu okwatibwa yenza ajja okusitula omugugu kati ogenda okumaliriza nga responsibility ng'omuzadde agitutte ekyogenda okumaliriza nga kikendeezaako twagala kumaliza puroguramu eno mu budakiika bubiri ebyenfuna okwewala enguzi ogira yafuuse enguzi baatuleetedde omukyalo omumanyi omwegomba Fande Nakalema Lieutenant tewegomba gena maje abakama bammwe bamuleese okwewala enguzi kubanga ekitongole kya poliisi kisongeddwamu nnyo era mukuli enguzi wadde bigenda ebimu byesikasikamu ne bidda mu bambala ebyeru mukoze mutya abantu okuba n'ebyenfuna ebitegeerekeka mubayambye mutya okulaba nga bayiga nti kibi nnyo okugaba enguzi naawe okugifuna mukoze mutya wano kuba mwe muli mu bantu ate be bagigaba abawansi John Bukenya bwenga nti abantu abawansi be bagaba enguzi ekintu ky'enguzi buli we tunakitegeera nti okuwa n'okutwala omusango mwena muba comply to the crime ti omupoliisi andiddeko enguzi nanga agimuwa fena tuba musango mwena muba musango kasita abantu banakitegeera ne bamanya nti musango okuwa enguzi kijja kendeera naye bwe batakitegeere nti musango okuwa enguzi deni okukirwanisa kijja kuba kizibu kijja kuba ki kijja kuba kizibu gw'onaategeera nti ogiwa kizibu nti nja kusibibwa tojja giwa naye bw'oba tokitegedde nti nange ndikola omusango kiba kitegeera nti oli ignorant about the law teweefiirayo gwe bagize bagambye emipiira gyejje ku motoka giweddeko omusirikale agenda okugamba gino emipiira gyo giweddeko obulamu buba bubwo abaali kutaasa obulamu bwo n'abantu abalala ekimpe tokitwala nga kikulu naye ye ogwo omulimu yagugukamu era amanyi emmotoka eyinza okuleeta akabenje so mbadde njagala tukitunulire nnyo ku outcome nti omusirikale waba akugambye nti emipiira gyo gyaggwako njagala okitunulire positive olime kulowooza mu kujjayo sente kumuwa yes abantu kye batamanyi kiri kimu nti omusirikale muntu nga ggwe usually omuntu ali tempted naye tugezezaako nnyo okubasomesa okubabulira repercussions za corruption era bangi nnyo tujalize committees zaffe era tubakyaginze ffe kasita oli ajja nacomplaininga nti omusirikale bwati yanzije nga tusobola okufuna evidence implicating omusirikale oyo we take you on immediately kubanga tetwagala ate kutanishinga image ekifaananyi kife tusasulwa government etusasula we are civil servants we are paid a salary yes muli bamativu ne salary salary batusasula zimala salary batusasula tewali salary mala ekyo tewali salary mala naye bakuwa obukadde 5 omwezi salary mala teriyo so tuyina kulwanyisa nguzi okuva mu mutima kuba bamativu tuyina kuba bamativu ku kye tuyina tusobole okusavinga kubanga we are a service to the people abantu ba bulijjo
bebatuwa uniform zino bebasasula omusolo bebakola ki so buli omusirikale yenayina wansi eyo wanaategeeranga ekintu ekyo neyeekuba mu bubwongo nti ono ayagala okumpa omutwalo gwenzijako omutwalo bebangulira uniform zino kasito kyekubamu ekyo mu mutwe tujja kutereeza. Amina. Tuyanzege si bule ggwanga ku lw'ekitongole kyo ekikuumaddembe ekya Uganda Police. Banaffe ab'amagye sabiiti eno yaabwe yattaleho Star so mubayambeko mujaguze namwe twagala tubalabe nga muli mu bulungi bwansi nga banaffe abo bwe bakola kyekyo si bule ggwanga. Neyanza nnyo moderator okumpa omukisa guno abatuwulirize ebweru eyo mwebale nnyo okufiisa kadde kammwe ne mutuwa obudde okutuwuliriza kikulu nnyo. Bwe tuba twogedde ebintu 10 ng'olaba mulimu 2 by'oyinza okola ki okugjamu mbadde nsaba tujjemu tusobole okuyiga. Buli abasirikale bakola enkiiko ku byalo mbeegayiridde mufisewo akadde mugende mbawulirize kubanga ojja genda okumaliriza nga waliwo byotegedde byobadde olowooza nti si musango ng'ate muki muvubuka omujuzi egondi wanowa side zeno ku Ntebe Road Masajja bakwata muganda abasirikale fayiro yagenda mu kooti ne bajja okukwata muganda we nga fayiro mwetaaga mu kooti omuvubuka n'agamba muganda wange temwina emumutwala n'alwana nnyo n'ateekawo ensasage y'amaanyi so abasirikale ne bakozesako ka reasonable force okumukuulinga yes so mu ka reasonable force ako n'alaba nga abasirikale bamutyobodde bamuyisiza bubi n'alyoka adduke katwe nga busungu wavwere ate kati ffe amateeka go tugamanyi nti woogezaako okublockinga arrest waliwo etteeka erikwata kati ate ye talimanyi osi agenda n'akucharginga eri gezezaako okulemesa okutwala omuntu omusirikale okola emirimu gye kati wakucharginga eri charginga weeri gwe newoogenda wooleeta ensasage bagamba naye bakucharginze kati omuvubuka kye yali tamanyi ng'aleese omuliro gw'amaanyi we namutula n'enkubira osi n'angamba afande he was trying to block an arrest fayiro eze mu kooti ezekwata omuvubuka omubbi tuzze tumukute twagamuleeta bayinkya bamutwale mu kooti ensasage era twamucharginze era omuvubuka we namukola ne mugomanyi bakucharginze era bakunoonya nti ate banoonyeza kyafande nti wagezezaako okulemesa poliisi okola emirimu gyayo ogw'omusango nti afande kweri kati omuntu eyazze nga azze n'omuliro ayagala kuloopa ate yakuulinze n'amanya kati afande onanyamba otya nkoze ntya awo nendyoka nkubirawo si ne mugamba wosi ategedde omuvubuka akoze kyakola naye teeka abadde takola ki talimanyi tomunoonya sooka omusonyiwe leka charge ebere holding charge singa akola ekirala we shall take him on era twagenda okumaliriza nga osangambye kale afande kale kebeereeyo leka tumumonitoring era omuvubuka navaawo nga ali musanyufu eyazze nga munyiivu. Amina. Tuyanzeke famire gindabiro olina omukyala ebiseera bye ebyeddembe onyumirwa ki olaba ku mupiira? Ndi muwagizi wa Arsenal. Mbadde manyi maniyu Arsenal ekubwa obukubwa. Ndi muwagizi wa Arsenal. Gwe eri kuli ku mutima Arsenal njagala nti kyezanya kinyumira. Onyumirwa bunyumirwa olusi ne waba olusi tewangudde naye nga byezanye bikunyumira ogenda okumaliriza nga ate omanyi kyenjagalako kimu nti omupiira gwayo yes yo yazimba ekintu okuva wansi nti akawo nti yo Arsenal ate Uganda polisi oba express Uganda nze mpagira Uganda sebo nze Ibrahim Ali kwebaza nnyo afande Katumba Nathani CRO atenga assistant superintendent of police tula ku Katwe police station yawo kwanaganya polisi n'omuntu wa bulijjo lwe lutindo so yeyembera tubagaliza bye mutwagaliza
olunaku olwaleero abayizi abatuula ekibiina ekyokuna oba sini eyokuna ebibuuzo bigenda kuba bikomawo, so tubasuubiza nti ndowooza kyemwalabyeko mu PLE mukirinde ate wano katulinde bulinzi. Omwana weegomba okuba omusawo omupoliisi awo wootandikira wennyini netuba nga tutambula. Weeyonjeeko ng'omusirikale tannajja soka onyige ku mutwe nga tonnaba kutuuka kugenda kato ku poliisi, soka olowooze nnyo nti gwogenda okusooza bw'ayambala essaati oba empale ngoba essuuti ng'eno afaanana atya ng'avudde mu yunifoomu eri. Oli muntu muleme okweyisaamu amaaso. Ensi ezaakuledda ziwa ekitiibwa ebitongole ebikuuma ddembe. Mu Uganda kikyabulamu. Nkomyawo beera bulungi. Kasirye Badru gwe nkoze naye ne mugana nge Majidu weraba. Eno ye Salam TV.